General Museveni ku lunaku lw'abazira yeekubye ejje okusinziira ku bigambo bye yeeyogedde. Abantu beewuunya nti bw'abanga teyeebuzaabuza bwebuzaabuza alabika ebintu byamusoberako ddala, tamanyi kigenda mu maaso. IGG Betty Kamya ayongedde munnange okuyiwa omunnyo mu nsonga z'enzirukanya ya gavumenti ya Museveni, kubanga atutegeezezza nti emirimu wano e Kampala gyakugulirira bugulirizi era buli mwaka omusimbi muyitirivu gulyemu biliyoni na biliyoni okugenduka mu nguzi ng'abantu bagulirira emirimu wakati w'ebbula ly'emirimu ku balala. Ate ekyo munnange ne kitakomaawo ne wabaawo MP eyategeezezza General Museveni nti munnange bakubuzaabuza mu State House eyo intelligence y'onfu nnyo naye ku buwagizi, ku ground obuwagizi zero. Gavin Kasirya era ku lunaku lw'abazira munnange atubuulidde kitaawe kye yali asinga ku abo abazira abalala abaalwana, ate nga munnange ne UPDF ekyayongera okulwanagana n'okukakasa abantu nti bannange ebyabbomu bituufu. Bwe batyo bayazizza ennyumba eyali epangisibwa omukyalo oyo gwe boogerako, era nti ne basangayo be baasanzeeyo. Taata wa Yasiiri Machete atubuulidde ki Muhoozi kye yali ayagala akole n'akigaana. Ate Muhoozi era ayongedde munnange okulabula kw'abo abagezaako, abasajja abagezaako kumubuuza ku bikwata ku bawala be, abalabudde. Kale munnange minisita wa gavumenti ya General Museveni yalabiseeko mu kkala z'ebisiyaga, nga waali wonna wajjudde kkala za bisiyaga nga n'engoye z'ayambadde zonna kkala za bisiyaga. Kigendererwa ki? Kulamusizzaako nate gwe wena mpuliriza, era mu bwofu omwo tugenda okubeera nga munnange tutambulira. Kale munnange nga bwe weetegeka tusimbule aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe. Gwe ayagala solar, ayagala amatala ga solar, ayagala water heaters ezikozesa solar, ayagala CCTV cameras ezikozesa solar, ayagala water pumps ezikozesa solar, genda mu ba maintenance palace. Balina ebyamazzi, balina n'ebyamasanyalaze byonna, ate balina ne ttiimu esobola okuyambako munnange okubyesitoolinga, okukosa munnange osobola n'obakwasa ekizimbe ekyo ne babeera nga bakirabirira mu byamasanyalaze, mu byamazzi n'ebirala. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kitende Kajjansi, buuza bubuuza ku Hillside View Apartments ejjanyi ku kyaki, awo ogenda osanga apartments munnange omuli buli kimu. Twala butwazi tulootwo, amasannyalaze tegavaako, ate nga ne wifi weeri okukosa munnange ne transport. Naddala gwe mu first booking yo bajja kukunona wooli, naddala mu abava ku airport oba n'ebitundu ebirala kasita obeera nga tobeera wala nnyo. Ate nga munnange ne Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Bwe ng'oyagala okugula ettaka oba okutunda ettaka nga teririko ndooliito, tuukirira aba Timo Property Consultants Limited. Bazimba ate era nga batunda n'ennyumba eziwedde. Waliwo omwami gwe tunoonya wano ayitibwa Deus Akambikira. Deus Akambikira ono nga yinginiya mu masannyalaze, yakolako mu kampani eya Roko Construction okuviira ddala mu myaka egy'ekinaana paka 2021. Deus Akambikira kigambibwa okuba nti alina muganda we ayitibwa Baati nga yakolako mu Tour and Travel, ate nga kigambibwa okuba nti bano bazaalibwa Bunyaruguru. Kakati bw'obanga gwe Deus Akambikira oli yinginiya masannyalaze wakolako mu Roko Construction, tuukira Uganda at large, ennamba zange weeziri awo. Dokita ye waali, dokita ku ndwadde ez'enjawulo, oyo ye munnange waali wa ku mugugu. Era nga wano ku Uganda at large nze najja nsobole okubategeeza omwami oyo olw'ensonga nti wanjawulo ate nga ali talented, kale ajjanjabya abantu ne results n'enzirabako. Weebali okwetoloola ensi yonna, naye lwakuba nti munnange kizibu nnyo okubeera nti nsobola okuba baba ne babawa obujulizi. Naye bw'oba ng'ozize n'onga nti mpaayo omuntu oba babiri basatu, nsobola okuwa ennamba zaabwe nga njogereziganya nabo nti mukakasa oyo, naye nga temwalifudde na birwadde. Kibi nnyo okumira pain killers mpaka lwofa ng'ensi ekulaba nga gweyongera kugula ddagala liweweeza. Ekyo kibi nnyo nnyo nnyo.
era abantu balina emitima emibi kubanga waliyo abantu abalina eddagala liwonya ate nga babamanyi naye tebaboogera babeesigaliza kati ne basigala ate kuba kijjanya ne bataka kwekweka bwekwesinga mmese ate owayo namba yange ya simu mpozi waayo eyiyo ogamba tuli mu nsi kyeno kakati tutandike tutya tutandikire ndowooza ku lunaku lw'abazira abantu lwe baazira edda olunaku lw'abazira anti abantu baaluzira bagamba nti bitwala wana twabikoowa ate mugamba nti mwanunula eggwanga naye mwenunula mmwe mwekka kwegaggawaza ffe tetulina kye tusigazza mwajja kutubba bubbi abantu be bagamba kakati munnange era obubaka bwa General Museveni nabwo butambulidde mu buufu obwo bw'oyinza okugamba nti Uganda atalaaje ekikulu mwe mulina ennugu gavumenti ne Museveni kitegeeza alina ennugu ku gavumenti ye kubanga ebigambo bye muganda wange byonna bibadde bikwatagana ku bubbi mu myaka gya40 gyakalakatidde eggwanga lino akimanyi bulungi nnyo nti ensigo gy'asize y'ey'obubbi ate era nga evidence weeri kakati munnange General Museveni abadde ku Heroes Day era n'ayogerako eri eggwanga eri ababaddewo tetubifuna ku TV wonna ku mutimbagano wonna bwe tubijje kakati munnange bw'atyo n'atandika okubeera nga alabula officials abali b'enguzi era munnange mu kwogera kwa General Museveni abakuwuliddeko munanjulira bw'atyo avumiridde nnyo ba public servants abakozi ba gavumenti abakozesa ebifo byabwe okwegaggawaza at the expense of ordinary Ugandans begaggawaza munnange ne baliira ddala ssente zaali badde ziyamba abantu abawanzi abeeri enkuta z'emimwa okubeera nti nabo munnange babaako kye bafuna mu ngeri ya service delivery kakati munnange Museveni bw'atyo ng'ayogera yategeeze n'agamba nti officials abali enguzi ba corrupt people oba corrupt officials nti bano abalabanga kwegamba okutyoboola oba abamalamu abazira mbu ekitiibwa abalabanga insult eri abazira kubanga nti abazira baba tebakola makulu kye baalwanirira kakati munnange Museveni ng'agamba nti ofuna chance okubeera ng'okulembera abantu ate n'otandika okubeera nga otwala ako akatono akaali badde kabayamba kati mu kukikola ekyo kiba kitegeeza nti oba toli mu mateeka obeera weggyeko okubeera nti nno mu kifo ekyo okirimu mu mateeka era otambulira wamu n'amateeka kakati munnange tulabye corruption scandals nyingi nnyo era nga zino zifumbekedde mu gavumenti ye mu departments eziwererako ddala era nga munnange abantu ne babeera nga obwesige baabujja mu gavumenti era service delivery n'ebeera nga teriiwo kakati Museveni bw'atyo n'alabula nti bannayuganda wuliriza nnyo Museveni akimanyi era ndowooza ensonga lwaki yeetonda luli oba okumukako okwetonda kubanga akimanyi bulungi nnyo obulabe bwa Uganda people power amanyi obulabe bwayo kubanga Museveni munnange yagambye ng'alabula ba corrupt officials nti munnange bannayuganda may appear quiet nti bannayuganda bayinza okusirika naye tebeerabira babalyamu nkwe tebeerabira abo ababalyamu enke nti bannayuganda basobola okusirika kitegeeza nti Museveni munnange ekizampa amaze okubeera ng'agitegeera nti bannayuganda bamutunuulidde bati naye kitegeeza nti gap eyongera okubeera ng'ekula kitegeeza nti amaloboozi agawakanya ebigenda mu maaso mu gavumenti ye geeyongeredde ddala naye agawulira akimanyi takyalina popularity era agambye nti bannayuganda basobola okusirika naye munnange tebeerabira abo ababalyamu enkwe tebeerabira do not forget betrayal kakati Museveni mu kwogera kwagambye nti munnange bannayuganda babulabe nnyo ayongerezaako mu kubeera nga annyonnyola bannayuganda ayogera ku people power agamba Ugandans are very dangerous nti bannayuganda babulabe nnyo when they see that you are not honest bwe bakiraba bwe bakitegeera nti ddala toliwo amazima they leave you bakussa akasiiso bakuleka
but one day when they get a chance naye olunaku lumu we lutuuka ne bafuna akakisa, they will avenge on you. Bajja kuwoolera. Museveni ekyakimanyi bulungi nnyo nti emyaka gyonna gy'amaze bannayuganda babadde bamusakasiiso, naye akitegedde nti we tuli bwe bagamba nti protest vote bakitegeeza. Baakimulagako naddala wano mu Buganda ne Busoga, ate nga ne wala baakimulaga lwekuba bakkirizaako wano wokka tikatugere wano eri tukyangire ebyaffe. Kakati Museveni ekyakimanyi bulungi nti bannayuganda bakutunuulira bati ng'okola ebikyamu, naye akaseera katuuka ne bafuna akakisa. Kasa bafuna akakisa bwe kati bagenda kuwoolera. Babimulangidde, abiwulidde, bimutuuse ku ggumba. Kakati munnange bannayuganda bangi abamu ku bo nga bo bamanyi, abamu ne bawaanawaana Gen. Museveni weebale kwogera mazima era ffe tukumanyi pulezidenti waffe, naye abalala nga beebuuza nti ddala byayogera byakola oba just ayogera bwogezi kweyisaako bweyisa bw'atyo nga bw'atera okubeera ng'akola. Kakati ayagala kuzza buganzi bw'abantu. Kakati opposition yeegamba nti nno enguzi ekyali y'amaanyi nnyo wano mu Uganda, mu Uganda wange, era sisitimu eyo ey'enguzi erabika ndowooza eggwanga kwe litambulira, era nga tebakutte abo oba nga tebabagobye abali enguzi be boogerako, abo Gen. Museveni baayogerako nga naye mwali kubanga agiwa tulaba. Kale okwogera kwe tekukola makulu, kusigalamu ebyo tuli. Olunaku lwe bagamba olwabazira luno tulufuna buli mwaka June nga 9 neze nalwekangidde awo by the way. Leero Heroes Day. Kakati nti luno luliwo baaluteekawo okubeera nga bawa ekitiibwa abo abeewaayo abeesaddaaka okubeera nga banunula eggwanga lyattu Uganda. Era Gen. Museveni ye kennyini yakyogedde, yakozesezza omukisa guno okubeera nga ageraageranya abakulembeze abaaliwo mu myaka egyayita, abeewaayo n'obulamu bwabwe ku lw'ensi yaabwe, nabano kati abaliwo essaawa eno ba officials abakozesa obubi public resources. Gen. Museveni ekyakimanyi bulungi nnyo, naye munnange ojja okwewuunya Gen. Museveni ebigambo bye, kubanga awo wenyini nange wenjagala omubuuliza ekibuuzo nti ani yawa emiliyoni 10 ne yeewaana n'okwewaana juzi basobole okuyisaawo etteeka ery'amagye mu Parliament juzi? Ani yawa? Kivuddeyo okugamba nti Gen. Museveni bw'abanga teyeebuzaabuza bwebuzaabuza then ebintu kirabika naye abiraba kifuula nnenge. Kale munnange mu 40 years of bananas Museveni yekontradictinze, oba tuyinza okugamba nti alidde ebigambo bye emirundi mingi nnyo. Lumu yagambako nti ekizibu kya Africa ky'abakulembeze abalwa mu buyinza, ate olumu n'agamba nti nno abali b'enguzi ba corrupt officials IGG alina okubaleka babbe nga bwe baagala, kubanga nti sente bazizza wano mu Uganda bainvestinga wano. Kakati awo tugenda kusigala nga tuli mu katemba wa Gen. Museveni nga tulaba ebbanga lyonna singa ddala bannayuganda baba tebeebeereddeemu, kubanga kati gwe owulira ebigambo ng'ebyo g'oyinza kunnyonnyola ki? Kale munnange Museveni alina kubeera bubeezi wa mazima n'akimanya nti mututuufu alina kudda wali ebbali, kubanga bwe twogera ku nguzi ye master, nga bwe yagala ye master of violence era ye master of corruption, kubanga juzi baawa enguzi yawagira Anita Among mu nguzi mu Parliament. Mujjukira Anita Among Gen. Museveni yagamba nti alina backing ya Gen. Museveni, era Gen. Museveni kenyini n'akakasa nti amubackinga. Era ne batutegeeza nti wakati we ne Anita Among waliwo bingi nnyo bye tutakola ki bye tutamanyi, naye ffe tebitukwatako
juzi n'akwata sente n'awa mu parliament asi gwe mudde ogusoose ate n'abasuubiza n'endala 100 bwe bayisa byayagala. Kakati munnange ekyennyanja bwe kiba kivunda kitandikira ku mutwe. Kakati Museveni ye kennyini yavunda mu byenguzi kiba kitegeeza nti sisitimu ye nvundu ebyaddala kubanga ye ng'omutwe omukulu naye nvundu mu byenguzi kubanga agiwadde nga tulaba era bannayuganda bonna nga balaba ewatali kubuusabuusa oba nti kwegaana kubanga jjukira baasooka ne beegaana juzi kyasinga okuneewuunyisa ti tetunafuna ku ssente ne sipiika deputy speaker Tayebwa yaswala bwe yeegaana nti nze nga sinazifuna eri Museveni n'akonfaminga nti baazifunye. Okiraba n'aba opposition baafunye nga n'aba opposition babasibako nsibi kwegamba nti baagala nnyo nabo bagambe nti twazifunye kwegamba kitegeeza nti bwe babeera baazibawa baazibakaka ku akawunti zaabwe baazibakaka n'ate nze mbeera bo era baalyuka ne bazeegaana ebyaddala tetunnazifuna kubanga ate ani abagayi muzituwe tetunnazisaba kati ate mwagala otufuula bakompolisi bamu. Kakati munnange era ku nsonga y'emu tuli mu bufu bwe mumu ayigijje Betty Kamya bw'atyo munnange asudde oguyinja ku gavumenti ya General Museveni bw'atubuulidde engeri gye bakamamu bannayuganda. Ono nno munnange Inspector General of Government eyalikodinga akatambi kali Budwin Keyazanya nga tuli mu kampeni z'e Kawempe North by election ezo akatambi Keyazanya Betty Kamya yalikodinga nga akakasa nga obulivunguzi bwe bukudde ejjembe nti ne mu programu za gavumenti zi parish development model emyoga nayo muganda wange zigasaba abatono bannabbanja bakasulu baani beebeerira akasente. Kakati munnange Betty Kamya era bw'atyo akomyewo mu episode endala era najjidde mu episode ye nga exposinga a massive corruption scandal that is shaking the foundation of Uganda's public service. Nti muganda wange ate era obuli bw'enguzi bwe butyo mu bitongole bya gavumenti bwasukka. Kati okusinziirako Betty Kamya bw'atyo agamba nti nno abantu abasaba emirimu oba ba job applicants bano babakaka kubeera nga basasula ssente era bw'ozigattagatta omugatti okutwaliza wamu mu nguzi eyo eyeetoololedde awo ku mirimu gya gavumenti mu kugifuna n'okugisigaza. Agamba nti ziri mu buwumbi 29 buli mwaka bribes ze bawanga enguzi annually just to secure government positions. Kakati munnange bino yabyogedde ng'ali ku anti-corruption forum wano mu Kampala ajijji n'annyonnyola ng'agamba nti omwezi guno muganda wange njagala okukakasa nti gulidde eggwanga era gusimidde ddala wansi ku ntobo era nga ba corrupt officials abo officials abeegumbulidde oba abatambuza omuze guno bwe batyo munnange baddidde emirimu gye bandibadde bawa abantu abasaanidde olw'ebisaanyizo byabwe munnange ne bagifuula bizinensi money making scheme. Tuli mu gavumenti ya General Museveni jjukira tuvudde eri ku bigambo bye bye yayogedde ku Heroes Day ne ku z'omwezi nga 9 June. Kakati munnange ono atwakasa nti bannayuganda bano bakamwa ssente babakamula ssente babajjamu ssente okusobola okubeera nga munnange ate bayingira sisitimu y'emu eteekeddwa okubeera nga ebaweereza ate babakamamu ssente bali bo bakola bukozi ssente mu bannayuganda. Kakati bw'ati atupakasiza n'ogamba nti abanoonya emirimu basasula wakati wa $2 million ne $2 million kisinziira ku mulimu ki gw'oyagala muganda wange mu department ki gy'oyagala ne connection z'oyiseemu
munda mu system okusobola okubeera ng'ofuna omulimu. Bino byonna byenjogera tugamba nti tebabimanyi kubanga waliwo yatukakasizza nakugambye nti intelligence ya General Museveni emubuulira bifu byereere abeera awo just kumujubisa bujubisa nga wale bajubisa muhoozi nti gwe standby generator gwaddako akasente n'asoola babbala mbagagawalidde mu kintu ekyo njagala okubuulira era waali kitegeera katulinde tulabe kakati munnange nti enguzi eno eyisibwa mu bakayungirizi oba ba middlemen era nga bano bakolanga olutindo wakati wa bannayuganda muganda wange abali desperate ennyo ababeera ku kasigiri nga baagala emirimu basaba emirimu era nga munnange babayunga butereevu ku officials bano mu ministries ne local governments wamu ne public service commissions. Betty Kamya atukakasa nti nno munnange bino byonna byonna byayogera ofisi ye nga IGG babinoonyerezaako era ne babizuula era ne bakakasa nti 10,000 ez'abannayuganda abanoonya emirimu muganda wange bano bakamulwa mu nkamulwa etagambwangako kati agamba nti nno omanyi kino mu kulya eggwanga reports ziraga nti abavubuka bangi nnyo bannayuganda essuubi lyabagwamu mu bwenkanya naddala mu recruitment system okubeera nga babawo emirimu mu system era ng'agamba nti abamu kubanga bamala kwewola ssente bagera ne bafuna ssente gye bazijje yonna mu kwewola kubanga bano abasajja jjukira nti baatuyita yonna bamala n'endaazi babalina kakati eno ate erayo ne buli wadda bakukuba naye ekyo kiva ku ki muntu omu kubeera mu buyinza bbanga ddene kyekizibu kya Africa kye yayogera kitegeeza agenda kuleeta abantu be nabiki byonna ateekaawo abaganyulwa mu system nga either batambulira mu ngeri y'amawanga mu ngeri y'amadiini mu ngeri y'amagye bwe bityo kasaba nga bonna beekuŋŋaanyizaamu nga balina bye bafunira banyweza kintu kyabwe kubba olaba wano musiga eddamuzi olaba attorney general olaba chief justice olabira ddala nti mu butuufu olaba DPP olaba nti abantu abo bakwatagana era walaba Ssebakadde wano nga bamusenza luti okiraba nti bakwatagana system balina engeri gye bakubamu ekintu kyabwe awo bo ne bagaggawala obusimbi mungi buli awo musiga eddamuzi kakati munnange abantu okufuna ogenda okunoonya emirimu bamala kutunda byabugagga byabwe ng'ettaka okusobola munnange okusasulira enguzi okufuna emirimu gino abagifunye tebagifunira kitegeeza ku merit nti oli yasoma alina empapula oba asaanidde wabula aba awaddeyo ssente aba awaddeyo buwi ssente olaba n'emmotoka za gavumenti tebaleeta ab'eŋŋanda zaabwe n'ayigira omwo kyobula ng'ozisanga bazitomezatomeza ng'ayigidde omwo bamulira tenakya tamanyi navuga mmotoka naye kati oli amanyi okuvuga emmotoka ajja kujja gusabe bagumumme takunyumizaako ku mukwano gwabwe omu yagenda okusaba omulimu mu kitongole ekimu ne bamugamba nti mubutuufu abaliwo bonna badriva bonna obasinga n'obumanyirivu n'obuyivu naye tugenda kwogera lulimi ki naawe naawe otuwulidde nga twogera kati tugenda kwogera lulimi ki naawe era n'avaamu katiba ne kamuwandula lwa nsonga ya lulimi waliwo akayimba kaani ono yayimba kigambo kya lulimi kye kyannemesa omulenzi omulungi akayimba kaani ako mwerabidde omukyala naye yafaana obuuza kakati muna ekigambo kya lulimi omulimu gwaba tewali kakati munnange abatunulizi b'ensonga zino oba bacritics bo bagamba ti gavumenti bwekyo munnange yeefuula ng'etalaba ku buvundu buno obugiridde okugimalawo ku butalavu obugiteeredde okutala gukola ki okuggwawo kakati kino tukiraba nti kulemerera okwa General Museveni okwaddala directly nti ensobi eri ku General Museveni nti bano tasobodde cracking down ba corrupt officials newankubadde nga bw'owulidde waggulu awo
abeera atusuubiza nga bw'abalaba era nga bwagenda okubeera ng'abakolako nga bw'asuubiza ku lunaku lw'abazira. Naye bagamba nti enkima tesala gwa kibira. General Museveni bwe kiba nga ye number 1 mu kuwa enguzi, kiba kitegeeza nti tasobola ate kwejjawo oba kubonereza abantu be batambuza nguzi, kuba akimanyi nti sisitimu ye etambulira ku nguzi. Ekyo akimanyi bulungi nnyo, akimanyi bulungi nnyo oyo General Museveni gwe mulaba. Kakati munnange nti oba oli awo embeera nga bw'ogiraba nti tusemberedde akalu ka 2026, bino byonna abantu balina okuba nga babimanya era kyebayita okukyaginga. Bwe bweni kye yagamba bwe yatambula eggwanga first phase, mujjukira n'agamba nti nsize kubakyaginga, kwegamba nga bw'onokwata essimu n'ogiteeka ku charging oba battery. Kakati abazze kuba yajja akyaginga abantu ababuulira ebintu ng'ebyo, abatalina mirimu, era nga mulina okubeera nga mutunuulira ensonga eyo. Naye kwegamba bwe tutunuulira emirimu wano mu gavumenti erina okwongeza ku mirimu, tinekaweefwe waayo okubeera ng'eyongeza ku mirimu. Katugeze bagezezaako nnyo okuzimba amakolero, naye ate era bwe tutunuulira sayidi y'amakolero naye erina sayansi waayo, tebitegeerekeka nti obusente bannayuganda bwe bafunayo bulyabwe butyo. Weesanga nti omuntu bw'ayingira mu factory okukolera mu makolero ago ayinza okumalako ebbanga lyonna nga yafuuka muddu. Mubalaba akawungeezi abamu bagenda, abalala bajja bagenda okukola ekiro, abakozedde bafuluma, aba night bafulumye. Kati omuntu ayinza okumalako ebbanga ate ng'afuna obusente butono nnyo. Ekyo nakyo kirina okubeera nga kitunulwamu, naye ekyo kiyinza kulema kityo okuba nti bannayuganda basobola okufuna akasente akeegasa, naddala katugeze bazimbe factories, kubanga factories ate era zaabwe. Nti ba investors abajja wano babicupuli. Kakitegeeza nti gavumenti esobola bateekako mateeka galuma, kubanga bo officials abanene mu gavumenti tebasobola kweteekako mateeka kubanga be bafunamu, kubanga bagamba nti kibuule bwaliwo factories obuli awo embalala awo, factories z'Abachina awo, nti yakola nnyo bwe bagenda China eyo n'afunayokko abamu ba investors, naye ate bagamba era still on condition nti afunamu naye alinamu ku shares. Tebalina okuba nga kitegeeza nti at the expense of the ordinary Ugandans abakola nga bawakazi mu factories ezo. Ebyo ku ground gye birimu bwe binoonyerezeeko mulabe. Mu binoonyerezeeko weesanga nti nno abakozi olina bawa ssente bwe ziti. Katugeze emitwalo 55. Naye buli mukozi ogenda muwa emitwalo 3 ze zigenda ku akawunti y'omukozi 2 gonna gagenda mu z'abakulu. Ebyo mu binoonyerezeeko. Y'ensonga lwaki okiraba nti kati abantu basaba baba 3,000 nga basaba omulimu. Kitegeeza nti nekiwa bano surface area ennene nnyo okubeera nga babakamamu ssente ng'enguzi, babalwanira omulimu gumu bali 3,000. Kyokka ate ne mu government institutions nabategeezako nti emirimu gye giri. Tiweesanga university ng'ey'e Makerere nga capacity yaayo erina katugeze emirimu 100 naye nga baagabako 3 ng'olusanvu lwonna temuli bantu. Ne weebuuza bagiterekera baani? Era we wava enjogera egamba nti oba oli awo waliwo abantu abamu abalowooza nti bagenda kujjuza Uganda gaps bazijjuzeemu, bannayuganda baleeta mu ensi eyo badduke bagende ku byeyo, musi z'Abawarabu baleete ababe babateekemu. Gokanya kulaba nga bangi nubuuza bavaawa, kumbe abaana bamwe badduka dda. Era n'emirimu egyo ojagenda okwesanga nga oba oli awo balina abaligijjuza mwe nga babamanyiiza tegiriiyo. Kati munnange ekyo ngaera bwe nkugambye tetusuubira nti enguzi esobola okulwanyisa enguzi, naye nga okulwa mu buyinza emyaka n'emyaka kikivuddeko ebizibu ng'ebyo. Kakati era mu bufu bwe bumu tukyali ku General Museveni n'ebigambo bye byayogedde ku Heroes Day. Kati bino byonna nga webiwulidde awo bimuleetedde okubeera nga obuwagizi talina ku ground, ate tamanyi titalina. Tosobola kubeera ng'oyisiza bannayuganda bwotyo kati twogera ku nsonga ey'obubbi corruption, naye tetunnagendako ku nsonga eri
gye tujja kugituukako nga twogera ku Muhoozi. Ensonga ey'okutulugunya, okuwamba, okutta, okubba, nti ettaka ly'abantu balitutte, ebyenfuna byonna babyefuga dda, nti katugeze gwe ojja kulima emmwanyi wano bakufootole bagule sente entono eri gy'ozitwala gye baazimba factory yaabwe bo batwale batunde ku katale k'ensi yonna omusimbi omuyitirivu. Lwaboogo agenda anoonya akatale. Vanilla nga bwe baakola ki? Nga bwe baamukola. Kati ebyo byonna eyo tetunnagendayo. Nejjukira nti byonna byeyunga nga General Museveni bw'atutegeezezza nti bannayuganda bakutunuulira ebbanga ne basirika. Naye akaseera kwe kwatuuka nga bafunye chance bajja kuwoolera. Essaawa eno yakuwoolera era General Museveni akimanyi bulungi nnyo, naye tetwagala agende nga tetumutegeezeza oba nga tamanyi kiki oba nga abantu tebamanyi nti kiki ddala lwaki omuntu waabwe abamu abatonotono abo ab'olubatu nga era balina ensonga zaabwe. Abamu bo tebava mu muntu waabwe kubanga bayinza okuba nga aba tribe oba kiki oba abamu bali awo batyo nga ye taligenda kuwogera muntu mulala. Okuliko oyo owuwe ye mulayini ez'enjawulo zisaagala kuyingiramu era nga ye yazaalibwa bw'atyo ayera kufa bw'atyo. Okitegeera kati abo bo nabo weebali awo webbali. Ebiseera ebisinga obungi oyinza n'okumubuuza nti mbulira jjajjaawo we baamuziika nga akutwala walala, akutwala Congo wano ani ono Andrew Mwenda juzi lwabulya baziikako ne Congo. Kati n'abalala nga olaba babujingwa ajja kutwala Rwanda. Okitegeera bazadde be gye bajja okuva bajja wano naye ate wano yakutegeeza ensonga za wano ennyo, akulega yazimanya ennyo, yawaana Museveni zimu. Kale abo bo tubajje mu picture kubanga tebalinaawo capacity yonna. Katubalinde mu kaseera kali Museveni kayogerako nti bannayuganda bakutunuulira naye time ejja kutuuka they will avenge. Kakati Museveni batukakasizza nti ono Museveni is being misled by his intelligence team. Te Museveni awudiisibwa intelligence team ye. Waliwo MP omuzira kisa amuyambye n'amutegeeza ku nsonga eno nti talina support ku ground, tewaliwo support, talinaawo support zero ku ground. Kakati munange ono Kalangala woman MP Honorable Helen Nakimuli Mukama akuwa omukisa. Kakati ono bw'atyo avuddeyo n'obuvumu obw'amaanyi n'agamba nti General Museveni bamuwa information etali ntuufu. He's being fed false information by his intelligence team. Museveni intelligence team yemuwa information enfu etaliyo. Anti nabo munnange bali mulimu bakolera akasente. Jjukira nti sente ziri mu security nyingi zibateeka mu gavumenti eteeka nnyo sente mu security. Kakati okuzijjayo kuzisima kubanga nayikondo tesobola kusunda kuleeta mazzi nga tugisunze. Olina okusunda kivulanga Bobi Wine akoledde nnyo abasajja abo ssente, abakoledde nnyo ssente era baagala abeerawo bw'atyo. Tulina obuzibu nti waliwo abantu abo nga baagala Museveni abeerewo, kati Bobi Wine abeerewo Besigye bwe batyo kubanga bo we bagaggawalidde awo. Mwe bali mu opposition tubamanyi bulungi nnyo, Bampuuga ne ttiimu bo bali awo bwe batyo. Kaakati munnange okusinziira ku Helen Nakimuli Kalangala woman MP onategeezezza General Museveni mbu State House nti tekubuulira kituufu kiriwo kuba ordinary Ugandans, kuba Uganda abawansi tebakuwa reflection entuufu. Era munnange ono omukyala gwe twogerako Helen bamuyita Helen Nakimuli bw'atyo yategeezezza n'agamba nti Museveni yeetooloddwa bu officials nga bo ekifaananyi kye bamuwa babeera bamaze okukisiikako bakisiiza akazigo era nga ebiseera ebisinga obungi tebaagala amanye bituufu, struggles ntuufu na bikyamu bigenda mu maaso naddala mu bitundu eby'ebyalo.
ate nga batugamba gy'alina obuwagezi naye kati ono ali Kalangala kukakasizza kitegeeza akimanyi ti Kalangala Museveni talinayo kalulu ne bujja kuva eyo weewuunye nga byabakama alangirira Kalangala bamubuuza obijjeewa tebiriyo mujjukira mu biseera ebya COVID oba mwali vigilant mu kaseera ako Museveni bamugamba nti baatugaana okukola masiki ezaffe nti gavumenti egenda tuweezaayo kati olwo nga Museveni mu kapasite ye yanneewuunyisa nnyo okuba nti yali tasobola kulaba kintu ekyo nti masiki gavumenti egenda kubeewa abantu masiki mmeka buli lunaku kubanga tosobola kukozesa masiki gy'oguze katugenze nga mu dduuka gy'otasobola kuwoza kumala wiiki naye Museveni naye kenyini najja n'akola national address n'agaana abantu okufuna masiki kubanga simanya Ruth Aceng bimabaani gavumenti egenda bawa masiki nti bagenda kuzikola naye Museveni yali munyiivu nnyo yali yakava okwogera nga tuzirire tetuziraba najja n'akola national address ng'agamba nti bagenda tugabira masiki ne bagaba naye nga balinga abatonyeeza akatondo mu nnyanja Museveni n'akitegeera nti bino byakumpudiisa abantu basobola okukola masiki ezaabwe najja n'agamba mukole masiki ezammwe yajja nzijukira yayogera eddakiika zaali less than 15 minutes nga atadde abantu bakole masiki zaabwe ng'akitegedde kubanga baali balowooza nti kati bano bagamba nedda kati tukole masiki sente gavumenti tuwe sente bweziti olwo naye kennyini kitegeeza nti okusobola okutegeera ekintu ku speed nga bola Bobi Wine bwe yali badde akitegeera amangu nti ekyo balimba ekyo alajinga behind ever time emuleka alajinga abeera behind time sikulimba bw'aba goalkeeper agenda okujjukira okudayivinga ng'omupiira gwayiseewo dda kubanga ekyo kyanneewuunyisa nnyo naye kenyininyini nga ne tukyogera na wano nga twogere bannange asuubira bagenda kugabira abantu masiki bantu babakize beekolere masiki nti ezo simanya mbi ziri zirina okuba nga zirina leeya simanya mmeka kaakati balesemu answinswi netwala bananswinswi kubanga singa tukitegeera nti bulimi wabula si magezi abantu bali badde bategeera obuulyawo twategeere nti answinswi bulimi just nga bwolaba oluganda olusogo olunyola oluki so sige magezi naye munnange kakati tutulola nga twamala mu lockdown emyaka 2 nga amawanga amalala gatadde abaana ne babeera awo tebasoma anti answinswi kati ate batugaye covid yakomyewo naye ku luno bannayuganda n'ababendegera ku guli baamukkiriza naye ku luno ne bw'anaakuŋŋaanya akaseera kale ageza kagenda mukuŋŋaanya esente za covid alabe kye banaamugamba ekirungi akyo nti bannayuganda basirika ne bakutirika naye kaseera bwe katuuka ne bafuna akakisa bajja kwava enjinga abagezeeko abalabe kakati munnange Helena ono bw'atyo mu kaseera waayogeredde bino nga abantu bali frustrated nnyo beemulugunya nnyo ku ngeri gavumenti gyekwasaganya mu programu zezaayo nga parish development model PDM anti batugamba nti opposition yeeyogerera mu PDM abantu bali frustrated kuba kati tuli ku results eziri ku ground era nga bangi nnyo beemulugunya ku kusosola okuliwo mu system eyo jjukira nti IGG yali yawadde alipooti akatambiboni yakazanya bino ebintu twaga tubyogere nga bigoberegana bwe biti eringa chain tugamba tugezeeko banze kintwalidde obudde okubeera nga ngatta emboozi zino banjagala nve ku eno ngende ku eri olabe nga bigenda bigatta okakase nti ddala mu butuufu eno analysis ku rotten system eya General Museveni nti abantu nga beemulugunya ku exclusion corruption ne politicization mu system eno babitekamu ebyobufuzi parish development model oba miyoga n'ebirala enguzi yasukka bo bennyini basooka kwekkusa officials
bannabbanja bakasobola bali mu kugulumula gazimbe ffe tugamanyi bwe yagala kutwala wali ebya nabbanja nsobola kikiikyo okukosa n'okusosola okw'amaanyi babiteekamu bafamire bikirwa ebityo sisitimu eyo naye nga IGG yagyogerako si opposition nti oba nuupu nti ffenaffe munnange nga tumaze okubiraba byonna then kakati kitegeeza nti kati batandise okubeera nga bo bennyini bye balita tune naffe kwe tusinzira okubeera nga tukakasa nti bino bye twayogerangako bituufu kakati omukyalo ono MP w'e Kalangala Helen Nakimuli ye akikakasa nti singa Museveni yali amanyi ekituufu ekiri ku ground oba situation nga bweri kyenkakasa nti amanyi naye atandikirewa obuzibu buli bwe yayogerako obw'abakulembeze b'Afrika abalwa mu buyinza olidde bwamwambala dda naye kati ali omwo bamusibye enjegere sayidi ne sayidi sisitimu ye yenguze musibye kubanga naye kennyini agiwa nti singa abadde akimanyi nti intelligence ye emuwa amawulire mafu meereere bayi batugamba wano tamala emirundi nti wano mu Uganda eriyo abantu babiri abafuna intelligence Museveni afuna intelligence buli lunaku intelligence report ne Bobi Wine afuna intelligence report buli lunaku kakati ekyebuuzibwa Bobi Wine agijjawa Museveni agijjawa eya Museveni tukitegedde ya bulimba eya Bobi Wine kati ani alina intelligence y'eggwanga entuufu ekyo kibuuzo munnange kubanga mubimanyi bulungi nnyo ne General Museveni nakugamba nti nakakasiza Museveni yakola statement nga bakakuba aba UPDF wali e Boremara e Somalia njukira ambush gye bagwamu abajambula ba Al-Shabaab bwe babalumba Museveni yakukkulumira Abamerika n'agamba nti balina satellite nti baali basobola okulaba ebyo nga bijja ne babalabula naye baasalawo ne basirika busirisi kiba kitegeeza nti already tutegedde intelligence entuufu wa eriruddawa awe nakakasiza ne ngamba nga tuli bulala kakati munnange abantu abali ku ground omukyalo ono Helen Nakimuli woman MP w'e Kalangala atugamba nti abantu abali ku ground banyiivu nnyo era bo balaba baasuulibwawo bali abandoned they feel abandoned era n'obwesige babujja dda mu gavumenti n'ebisuubizo byesuubiza tubadde tutuulira bulijjo nti Museveni asuubiza byasuubiza ndoza n'abyerabira just asuubiza mu kaseera kubakubaganya bukubaganya kakati munnange bino byonna bwe bitunuulira tebina kirala kye biraga bikulaga nti waliwo disconnection wakati wa presidency ne citizens ne ba citizens kwegamba nti tewaliiwo lutindo wakati wa General Museveni n'abantu bali mu Uganda okuleka abo ab'olubatu era ye baba ayogera nabaawo kakati munnange obwavu newankubadde nga bo batulimba nti Uganda eri swi naye obwavu bufumbekedde mu bantu ekyo tosobola kukiwakanya nabo bennyini bakimanyi ebbula ly'emirimu bakimanyi ate n'obubbi obuliyo mu bantu mu kuba bakufuna emirimu gya gavumenti ate public service failures remain widespread service delivery gavumenti obuweereza bwayo obubbo muganda wange awo ekootakoota mu gaalumonde kakati munnange nti gavumenti abodde oluvuganya bo basigala bakiremerako nti misinformation eyo oba Museveni okubeera nti tafuna bintu mu butuufu bwabyo intelligence ye yamulimu okubeera nga agizimba ebeera entuufu kubanga yo intelligence okubeera enfu era still bunafu bwa Museveni obunafu bwa Museveni kitegeeza nti abeera poor mu kusetting up structure kati ng'eya intelligence bw'aba yalemererwa myaka 40 yalemererwa kitegeeza bunafu bwe
kati okufuna information yenfu kitegeeza gwe tokiteeka ku bantu abalala bamulimba ye aliwo nga kimuli. Kale munnange yensonga lwaki government policies often fail to meet the needs of the people. Kakati tosobola kufuga gwanga effectively. Tosobola kufuga gwanga kwegamba netitunyumira oba n'onyumirwa naawe kenyininyini mu ngeri nti onyumirwa ne bannansi banyumirwa nga intelligence yo tesobola kubuulira reality. Tesobola kukubuulira reality. Ekyo tekiriiyo. Ekyo n'oba totegeera osobola okukitegeera. N'oba owakana nnyo ekyo osobola okukitegeera. Osobola okukitegeera. Kakati munnange ekituufu kiri nti ne intelligence ya Museveni nze byenfuna mu bino byonna oba oliawo naye eyagala agende. Kubanga osonga naye eyagala agende. Kubanga ekituufu kiri nti gavumenti eno eriko essaawa eno abantu baagikoowa oba oliawo n'okusinga lugimu ze zaali zibaddewooko. Kubanga intelligence nga bweri essaawa eno ndowooza baali badde bakitegeera kubanga ajjukira nti pulezidenti wa Rwanda Habyarimana ebyo bye byamuviirako obuzibu era ekyo kiyinza okuba nga kigenda kutuukawo essaawa eno essaawa yonna wano mu Uganda. Kigenda kutuukawo essaawa yonna wano mu Uganda tubyogera oba oliawo abamu ne bawakana nedda. Kati munnange nti oba oliawo tewakyaliwo bantu boogera mazima reality. Nalabye wano mutabani w'omugenzi Kasirye Eggwanga era ku lunaku lwe lumu olwabazira Gavin yabadde ayogera mutabani w'omugenzi Major General Kasirye Eggwanga bwe yayogedde ku lunaku lwabazira ng'agamba nti kitaawe yali omusajja atatya ate omusajja ali principled. Omusajja nkugamba alina byakola ne byatakola, alina level gyatakola ki bintu kugamba ali selective nnyo mu bintu byakola era nga yayimirirawo nnyo ku lw'abantu abawansi. Era Kasirye Eggwanga jjukira nti yali asuubiza okuwagira Bobi Wine 2026. Ekyo yakyogeraga nti akaluguno omulundi naye 2026 ndi naye mujjukira bulungi nnyo. Kale bwatu Gavin yagamba nti omusajja ono yali tatya kwogera kituufu newankubadde nga oba oliawo kyali kiyinza okubeera nga tekikirizibwa abantu abawerako kubanga ye yayagala nnyo okubeera nga aprotectinga akuuma obutonde ebibira n'ekitiibwa ky'abantu era yakozesa nnyo influence ye si lwakuba nti afunemu ye oba for personal gain naye okwapliftinga okuyimusa embeera n'obulamu bw'abantu abalala. Bw'atyo bwe yategeezeza. Essaawa eno we twogerera muganda wange kirabika ndowooza y'emu ku nsonga lwaki takyali mulamu kubanga oba oliawo waliwo abamulabanga ate ayinza okubaviirako ekizibu enyo. Jjukira nti yayogera akuky'okuwagira Bobi Wine 2026 twali mu 2020 ezijjukira tuli mu campaign Kasirye Eggwanga yayogera ekintu ekyo. Kakati munnange era eyo gye twabadde twalabye nga tukyali ku lunaku lwabazira naye kwe tutambulidde ennyo naye tuyinza okuluvaako katono nnyo mu maaso awo kasa tutandika ebya bbomu UPDF naye munnange twalabye Kadaga yabaddeyo nnyo naye ate Anita Among teyabaddeyo kwegamba Kadaga yabadde ku lusegere lwa Museveni. Tetumanyi oba Anita Among wajjukira nti bano balina ate okulwanira ebife eri mu SEC. Kakati awo muganda wange ndowooza byategedde nti nagenda kubaayo nze sijja kubaayo tubalinze naye ffe ekyo twakinootinze twakirabye. Kati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo ate tugendeko ku UPDF n'akasattiro akaliyo ku nsonga za bbomu. Bano munnange baatukakasizza nabirabye ku mutimbagano nga bagamba nti joint counter terrorism team yaabwe bwe yabadde egenza okusaakinga nti omuzigo
ogupangisibwa ogubadde gupangisibwa omukyalo ono gwe bakubye bomu gwe yabwatudde mbu Aisha Katuchabe nti abadde amanyikiddwa nga Somaiya Byaruhanga oba Kabonesa omu kwabo ababiri ba suspects ba terrorists abateerezo okubeera batujju abaali bali emunyonyo juzi abaafa mu kubwatuka kw'ekiteeberezebwa kale bomu enkolerere ekuba tetujja kugamba ekiteeberezebwa okubeera bomu kubanga bano nabo batugambye baasooka omukuba ate naye nze nabagamba okusinziira ku mbwatuka ne pikipiki gye yayonoonekamu endabikira nga bomu eyali wansi w'omutto ogwo gwe batuulako. Kakati munnange bwe batyo bano bali mu kusattira era ne bawadde batugambye nti yawummudde emirimu. Babadde batugambye nti yawummudde emirimu ate Chris Magezi akyabikolamu biki bino kubanga kulayi gye yakomyewo naye ndowooza alina okumaliriza ndowooza obulimba bwe kulayi gye ndoze naye yatidde obbuyingiramu naye kati bantu batugambye nti bwe bagenzeeyo w'omukyalo oyo eyabwatukira ku pikipiki okwo n'omwami oyo naye w'omukyalo oyo mbu baasanzeyo ate explosive endala bomu endala oba ne bagitegulula oba ne bakola batya awo tetumanyi naye bakyali awo munnange bakyavuya naye akatambi ka kamera kali kabakola bubi nnyo kuba kaalaga nga bomu yabwatuka ku lwayo tewaliwo omusirikale n'omu yabakuba ako ko munnange kabookya. Kakati munnange taata wa Yasini Machete atukakasiza n'atugamba nti yali ayagala mutabani we ateebwe era nga bulijjo naye munnange nti bamusindikira ababaka bamuwa amagezi nti bw'oba oyagala mutabani we ateebwe olina okugenda ewa Gino Muhoozi ne weetonda ku lwa mutabani wo ekintu kye yagaana n'agamba sijja kusobola genda kwetonda kubanga mutabani wange ali innocent kati lwaki ŋŋenda nkola ekintu against his will. Kitegeeza nti bano baagala kunswazaswaza baagala humiliation kyesigenda kubeera nga nzikiriza. Jjukira nti Yasini Machete bano baakwatirwa 21 n'okutuusa kati bakyaliyo mu nkomyo era ng'oba oli awo kati ebintu ng'ebyo tigenda weetondere gundi kitegeeza nti tewali nkola y'amateeka waliwo abantu abali waggulu w'amateeka okugamba nti olina kwetondera bo okufuna obwenkanya ekintu bannayuganda kye bavumirira ebbanga lyonna. Kale bw'atyo taata wa Yasini Machete yagambye sijja kgenda MK nga ye Muhoozi Kainerugaba ono alina obubaka bye yatadde ku mukutu gwe ogwa X era abantu ne babaako bye boogera nga bamwewuunya. Ono alina bye yabadde alabula bakatantazi nga boogera ku bawala be n'abalabula nti mmwe mujje bawala bange amanya g'abawala bange mukamwa kammwe oba si kyekyo muganda wange nja kubakolako. Kakati Muhoozi okwogera nti bannayuganda mu kutunuulira ebintu bye yabadde ayogera nga beewuunya nti musajja ono yayogedde kiki lwaki ye afaayo nnyo ku sayidi eyo so nga ate tafa ku sayidi y'abantu balala famire ye nga yagiraba ng'ekyomugazi nnyo kubanga bwe yasomye komenti nga abasajja bamujjukira nti waliwo muwala we gwe twalaba era mutabani we n'agamba nti oyo akyasoma biki. Kakati Muhoozi ndowooza ne banakukubeera nga bagenda bamuganda yo afande yagambye nti nali naggalawo basement naye ngenda kuddamu ngiggulewo ku musiru yenna addako okubeera nga mbuuza ekibuuzo ku bawala bange ajja kubeewasiza. Kakali munange ekigambo basement tukimanyi bulungi nnyo kyayingirawo nti eno tokya kyemba ya Gino Muhoozi tokya kyemba ye naye kwegamba bw'otunuulira kati ekintu ng'ekyo nti gwe oyinza okuba nga oyagala nnyo abaana bo bawala bo naye Muhoozi yali badde akitegeera nti ne bannayuganda abalala nabo baagala nnyo abaana baabwe. Kakati okwogerera mu lulimi lwa basement togere tulugunyizayo abaana b'abantu kwegamba kiragira ddala munnange omuntu eyafuuka ekirala ennyo era atalina future yonna kubanga awulirira nnyo mu kutulugunya bannayuganda
abaana b'Abannayuganda so nga ate ababe bonnange n'okuboogerako obwogezi kimunyiriza ddala. Kale tetumanyi oba oli awo babulabe tayagala bantu baboogerako. Naffe tetujja kugamba nti nno tuboogereko, nze sirina kyemboogerako kuba saabeetegereza. Saabeetegereza osanga nja kuddamu mbeetegereze ndabe, naye ate ne binaali badde mbalabye munnange mipiira conscious. Kakati munnange tulabe gavumenti nga yeegaana ebisiyaga okumalira ddala ebbanga. Gavumenti yeegaana ebisiyaga. Kati waliwo ebintu ebimu bigenda mu maaso mu nkukutu eyo oba oli awo nga birina ekifaananyi kye bitulaga. Waliwo ekifaananyi nsuubira okuba nga era nkikuteereddewo awo ekya Betty Amongi nga kiraga flag bendera eya Musoke, rainbow, kala za Musoke oba rainbow, ng'ayimiridde awo era Bannayuganda ne babitunuulira nga kiki kino. Kakati munnange ono minisita owa Gender, Labour and Social Development Betty Amongi yabadde Geneva ku lutindo olumu bw'atyo flag eyo nga bw'ogirabaawo nga eriko obubonero bw'abali b'ebisiyaga nga n'olugoye lwayambadde lulinga olw'ekitengi nalwo nga luliko layini ezo kale ezo ez'abali b'ebisiyaga. Kati munnange nekituleetera okulowooza okufuna endowooza nti ono yabadde agezaako kulaga ki? Omanyi waliwo kye bayita baye kati ssente ze ziri awo nti oli asobola okwogera ng'avumirira ekintu naye ate nga bwe bayitira eri nti ono minisita mumulaba wuuyo Amongi minisita wa Gender naye omulaba yeenaanise kala ffe tuli bumu, tetuli nnyo nga bwe mulowooza. Gavumenti teri nnyo nga bwe mukola ki bwe mulowooza. Tetubalinaako buzibu abali b'ebisiyaga, mutuwe ssente. Kale munnange ekyo kyabadde kifaananyi era nga bwe tumanyi bwe baatubuulira ano Trump nti ssente zibadde zijja bazisizeeyo mu siriimu n'ebitongole ebirala, naye nga bonnange abali ba bisiyaga gavumenti ebadde ng'ebisiba kuba opposition ebbanga lyonna, naye kati awo muganda wange baamala dde okubeera nga bagibikkula. Kakati ebintu nga bino Abannayuganda nga bamaze okubeera nga babiraba bongera okubeera nga bakakasa nti bano akasente bakeetaaga newankubadde baagala okukozesa ebisiyaga okuvumirira opposition, naye gwe tya Bobi Wine bw'amala okukiraba bw'ati yagaanirawo n'agamba nti etteeka lyabwe eririmu eby'obufuzi. Therefore munnange nze sigenda kukomentinga kiri awo nti oba ndiwagira oba mubinzijeemu. Kati baabo okay, ndowooza kankome wano kubanga muganda wange emboozi tebankadde tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaagi. Mukama Katonda abakuume, mwebale nnyo okumpuliriza.